kati ono yali agenze kunsuubulira kyava ngamba nsanze omwana eyo nga yeewalula tasobola kutambula. Imugamba mwa myaka ng'emeka nambuulira myaka 10 ku 12 awo. Imugamba osobola okuntwalayo, kyava ntwalayo. Kati bwe yantwala ekyasinga okunkwatako oyo Mwajabu Kisakye Mwajibu abeera namba emu buli taamu. Bandaga report cards nga buli taamu tabeeranko namba 2. Neŋŋamba wankubadde sina ssente ono nina okumwefubako, nina okumusomesa paka Mukama bw'aligamba nti awo bw'aba akoma. Ayambako abaana bano okubeera nga they are living kubanga nga ye ng'omuntu musajja wa Katonda ekintu. I think this is a calling. Yeah, era kuba kuyitibwa. Kuba kuyitibwa. Era kino kyempuliramu emirembe ennyo. Kwe kuyitibwa kwange. Amina. Abantu soko babuulire ku mannya go, owangalira wa, emirimu gyo gitambuza otya ate tulabe nga tugenda mu maaso. Amannya gange nze Mubale Joseph, ndi musumba era nga nina ekkanisa 3, mbeera mu kibuga ekya Iganga Yennyabo. Okay. Abaana bano wajja otya okulaba ng'obatuukako kubanga I don't think family zaabwe zibapostinga. Ekkanisa baziyita Divine Portion Prayer Center. Ekkanisa baziyita bate? Divine Portion Prayer Center. Zisangibwa 2 ziri mu Iganga, emu eri mu Bende ku kyalo kye bayita Lusalira. E Kampala toyinaayo ffe tetuusabe. Naatera kemuzze nange naatera okuyingira ekibuga. Yennyabo. Okay. So abaana bano wajja otya okulaba ng'obasportinga ng'obalaba because sisuubira nti family zaabwe zipostinga ekigenda mu maaso. Wajja otya omulimu guno oguyingira otya? Guno sigenda guyita mulimu kuba sikikola nti nno banfunamu. Sirina we nfuniramu naye ate wabula nteekamu buteesi. Bayibuli egamba mu kitabo kyange 19:17 nti awola omwavu oba ayamba omwavu aba awola Mukama. Kati ate nze njagala nnyo okubeera nga mpola Katonda oyo mubanje bulungi kubanga bingi byemwetaagako. So mba sportinga kuba nze ndi musajja mulimi. Yes, ndi mulimi kati bwe mba ngenze mu kulima oluusi n'osanga omuntu atalina buyambi. And for sure njagala nnyo okuyamba abaana naddala ab'obuwala. Njagala nnyo okubayamba naddala abateesobola. Lwaki babuwala bano okusinga? Ansa yakyo kubanga omuntu ali yajja gamba lwaki babuwala? Yakyengenda okwogera ge mazima kubanga ffe bwe tulokoka tuba tufuuse baana ba musana. Nze saali muntu mulungi ge mazima. So nali nga sinnalokoka nali musajja mwenzi nnyo ku ngwe. Kati nga sikoma kukwana bukwanyi naye nga n'okugula nga ngulira ddala. So nali lumu lwaki ombuuza lwaki njagala nnyo okuyamba babuwala okusinga okusinga specifically. Kati lumu mba ngenze twakiyitanga kutemesa, simanyi ennaku zino baba bakiyita batya kutemesa. Kati nali ngenze kutemesaayo kati nengula. Mwana yali mulungi nnyo nga simanyi nti alina omwana. Kati mba naatera okutandika emikolo akaana ne kakaaba. Kati omwana ono gwe nali nguze mama w'akaana nangamba mbadde nsaba ngende nkayonseeko ndyoke nkomewo. Tewasasudde ssente zo? Sasudde ssente zange. Nengamba yonsa. Ekintu ekyo kyankwatako era kyannuma. Nengamba kati bw'akomawo nga yagala tumalirize emikolo amazima tetwagikola kuba kyankwatako nnyo nnyo. Nengamba nimugamba lwaki okola kino ng'ate olina omwana? Nangamba omusajja eyankwata simumanyi, yankwata bukwasi nayagala okugyamu olubuto luno ne lugaana. Maama yankuba emiggo nga yagala mulaga omusajja
sirina musajja wa kumujja kati kye nakola nenziruka waka kati guno gwe mulimu gwe nasobola okukola ki gwe nasobola okukola ogw'okwetunda. olwo omwana nga amuleka nani nkugambye ajja nali ku kkubo ajja naye kati kwolwo ndowooza oba yali oba yeebase simanyi kuba bwe nagula we yali akolera tewaali wala ne we yali alengera tewaali wala kati nagula buguzi ne tuyingira kumbe omwo simanyi oba wuwe mu ruumu eyo kumbe akaana yali akabise nali twagala kutandika akaana ne kakola ki ne kakaaba kati okuvako ne ngamba nina okubaako kyenkola sirina ssente naye nsobola okubaako ettaffaali yenteeka abantu bakabira gavumenti nze sobola gikaabira ekikumi kye nnina nsobola okigabana naawe nsobola okigabana n'omulala so kati awo wentandikira okufuna ekirooto mu mutima nti nteekeddwa okuyamba omwana naddala ow'obuwala kuba si bonna abali ku kkubo nti bakinyumirwa amazima tebakinyumirwa and olunaku ate olulala era mukama kirabika era yayagala kunkakasa nti nina okukola okuyitibwa kuno era ngenze kutemesa kuwo ne ngamba sigenda kugenda wali kuba wali nalemwa kuno ne ngenda awalala nengula nengenda okumukebeza kyali kiro kyonna 5,000 kyeyaŋŋamba olinamu ku ssente nno nali musuubuzi wali wamalanga okukola emikolo ng'owaako n'abalala kati mmaze okukola neŋŋamba kange nentemesa kati nengenda kiro kyonna nemukebeza nga mulamu neŋŋamba omuntu omulungi anyirira bw'ati kijja kitya ku mulimu gw'okola nga te naawe oli mulamu nga tannanziramu yangamba ekigambo kimu yaŋŋamba mbadde nkusaba ssebo nga tamanyi erinnya kubanga era nga sobola mugamba linnya lyange nangamba mbadde nsaba onfunireyo ku kyokulya kubanga kuva ku makya sinnabakola ki sinnabakulyako ne mutwala amazima enjera yali emuluma nali mwetegereza yali emmere n'agimalawo yonna nemugamba kali tugenda naye nga tugenda mu kkubo naye ng'omutima gunnuma nga gunnuma neŋŋamba nekye mba mubuuza nti watandika ddi okukola omulimu guno yaŋŋamba nkumazeemu emyaka 4 nti eki myaka 4 nti ekitegeeza gufuula mulimu naŋŋamba kati bwe sikola mulimu guno nkole ki nemugamba kiki ekyakuviirako otandika okukola omulimu guno naŋŋamba taata yatuzaala abaana 3 ffenna n'atulekera maama era omuzadde andaba ng'oli single mother I salute you nsabye Katonda akugabire kuba mmanyi kyoyita nkimanyi kyekitegeeza naŋŋamba kati maama yagezaako otusomesa ne bimulema ne tutambuza zino enva endiirwa biki ne bigaana kati nze alabirira baganda bange nze abasomesa imagine ng'ono omuwala yeetunda asomese baganda bange ababiri nakwata emitwalo 10 nenjimuwa nemuzayo ku mulimu siddangayo kutemesa era siriddayo wakwata emitwalo 10 nakwata emitwalo 10 n'ogimuwa nenjimuwa nga tokoze ki nga tewamuwadde 5 giri nasooka nemuwa 5 nemwongera 5 egy'obwereere nemuzaayo ate n'omuzaayo aliddeyo ku mulimu gwe n'omuta okuva ku olwo siddanga mu kutemesa siriddayo kati neŋŋamba nino wengatta kiri ekyasooka eky'omwana yakaaba nenyongerako kino ng'ono ali mu kwetunda kufuna sikulu fees w'abatoobe alise ne maama we na signing out sikyatemesa njagala kuyamba baana naddala abaana ab'obuwala so ndowooza nkuzeemu lwaki onzizeemu bulungi nnyo kakati omwana ono kisaaki omusanga otya kubanga otugambye oli musajja mulimi basangayo bwe batyo omusanga otya era bazadde be baakukaluubiriza tebaakukaluubiriza of course abazadde buli muzadde nga nange kwendi tetuli bangu ku baana baffe naye mu kumuzuula waliwo mukwano gwange gwe nali ntumye okubaako byangulira kati kyava ngamba kubanga amanyi omutima gwange cause nsasulira kati abaana ba P7 bali 4 aba senior 4 bali 2 naye bonna bawala
naye ate ekyennyamiza omu ku basiniya fo kyennyamiza ate kiswaza kitaawe mu poliisi si kuba nti talina naye yamugamba okuze genda weetakulire genda weeyiiye oli mwana wa buwala omwana yajja akaaba teyajjanga yagala musomesa yaŋŋamba njagala kubeera obaawo sigala obeewo musumba akalimu okunaku obeenako neŋŋamba oli wakyakumeka nanaleetinga the whole story nemugamba nedda siina mulimu naye ngenda kusomesa ninjogera naye abaza ne bagamba kiryoke naye abantu basuubiza bangi bakuba ebifaananyi nengamba nze si bwe ntyo kirungi bwe mba ngenze ntambulako n'ebyokulya ebyokunywa biki ate si mu butono mu bungi kuba manyi nga okuyamba mba siyambye ye mba neeyambye buli lwojja ssente mu nsawo zo ng'oli mu kuziwa muntu atagenda kuddiza oba tomuyambye oba weeyambye otya kati oba oli awo ekirwadde ekya ani ekyandinkutte nempaayo sente za operation nze buli lwennyamba ŋŋamba mukama nti sente ze nandiwaddeyo mu ddwaliro mmaze okuzigaba ne ku lw'ensonga eyo sirina sente za sirapu sirina sente za ddwaliro era nze sirwala nkubuulira mazima tolinsanga nga ndi mulwadde si lwakuba ndi superstar naye saala zensabira ku saala zensabira ku ssente zenteeka mu bantu ezo mukama naye kwayima okumbezaawo nga ndi mulamu so bwe nagendayo ne bandaga report cards nentandikirawo kubayamba nembawa ebyetaago nengula emifaliso masuuka byonna namasanga asula wansi era nze buli mwana gwe nnyamba ewaabwe bajja kugamba lwolifuna time nja kutambuza bali bangi basuuka ne mu 10 batwalira ebitanda mbatwalira emifaliso mbatwalira amasuuka mbatwalira emmere si lwakuba nina ekyo kindi mu mutima naddala abaana ab'obuwala kubanga ojja kusanga omusajja kati omwana ng'oyo nga mulema musajja gaakagwa nsonyi gasobola omukwata kati ebyo byenjagala okweliminatinga mu communities si mu community naye mu communities kati bwe natandika obbayamba ne balaba nga kirabika ndimuuko omulamwa ndi ku baana ababadde bajja nga banoonya byabwe kati ne mbagamba kati njagala kutwalira ddala omwana ono kubanga nina banne tagenda kubeerayo yekka tagenda kuwolongera tagenda kubeera lonely ne bagamba it's okay ne mbagamba kati tugende mulabe gye bagenda okubeera ne tugendayo ne tugenda ewa chairman ne tweyanjula ne balaba waka ne balaba ku church ne mbagamba kati omwana osobola okubeera ng'otwala obuvunaanyizibwa gyali kati ate ku kasomero gye yali kaali ka wansi okusinziira ku magezi g'alina kati nze ne ŋŋamba nedda tumutwaleko ku ssomero nga sirya bbeeyi nnyo oba anaasigala ng'abeera mu kifo ekisooka ekyo naye nga at least nga lisingako liri kwe kumuleeta ne mutwala ku ssomero era kati asoma era ne ku ssomero obujulizi gye buli nti ali sharp